wabula bye neetega oba tebikola mu ngambe enkyuseemu nze sigenda kubeera wano male budde bwange mbule yadde omuntu aŋŋambako nti wuuwayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuziza kwenye mikwano kasubire buli omujali ali bulungi ayinamu obukosefu nensaba wakitiibwa Allah abeere nga akusuusa mukwano gwange. Amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero agaliwo agali kwokya ag'omulenzi mwana mulenzi Bruno ke gwe basapurayizinze Kadama yavudde namukubako gu surprise ogunene namugamba oli omuwooti gwe mpulira gwe njagala okuva ku ntobo y'omutima gwange. Omukulu ono Bruno ke twamulabako emabegaawo yavayo n'akola aka video ku TikTok ng'agamba kayeetege alaba oba waliwo anaamutegulula. Wadde tebuli awo tewayise na bbanga ddene mwana muwala ng'avaayo amutegulule anti omukulu ono nalabika nti tayagala bintu byakukolaki byakumutegulula era n'agamba nti omuntu amwagala talina kuvaayo mu lujjudde kwegamba ye ebintu bye ndowooza ayagala ne bibeera nga byankukutu. Tewayise bbanga ddene omukulu ono n'akolera ka vidiyo akalala ng'agamba ku luno nteka yeetegala bw'oba waliwo anaavaayo kubanga aleeta ennyonyi ndowooza kuba n'agenda naye nga wogenda okuba ng'omuwulira maaso awo agenda kuba buli kimu akyeyogerera. Abantu bangi baavuddeyo ne boogera ku vidiyo eno eyakoleddwa omukyala Shifah. Buli omu n'agikomentingako abamu ne babulaminga Kadama abalala ne bagamba wakoze kirungi nnyo okwogera ekiri ku ntobo y'omutima gwo. Kati bawulirizeeko munange tugenda sooka ne mwana mulenzi ono Bruno ke ate omubulirizeeko nga we yali yeetega ante we bamuteguludde ante nalaga nti abyesamba. Wabula bye neetega oba tebikola mu ngambe enkyuseemu nze sigenda kubeera wano male budde bwange mbule yadde omuntu aŋŋambako nti wuuwayi. Bino ebyokwetega kuyambagana osobola okujja n'oŋŋamba nti kyusaamu. Kadama we Saudi bw'obanga ogezezaako okwetega nga tebakutegulula ate ng'olina gwe weegomba mulumbe mu llo omwatulire. Bruno ke nze ndi ttiimu Saudi Arabia amakanzu twategese dda twagolodde tugenda kukima mu llo owedde. Sebo Kadama ayimiridde gy'ayimiridde n'akwata ssente ze ez'ekyeyo n'azisapulayizinga mu Bruno ke n'amutegeeza nga bw'amwagala ye musajja ali mu birooto bwe ye musajja gw'ayagala okufumbirwa era n'amutegeeza bwe kuba kusuulawo omulimu agenda gusuulawo akomewo e Uganda afumbirwe Bruno ke alabirire n'omwana wa Bruno ke. Nze ekisinza okunsesa naye oba tugenda okuva e Uganda nga tujja okukola famire zaffe zitukola biki oba batufuuyira emmindi oba batukolimira nti sente zituyite mu ngalo. Famire zaffe we zirya sente zaffe tuwoggana nnyo naye ate ffe sente tusobola ozisipendinga ne ku basajja abatatumanyi. Kati gwe ngamba otya ku bulungi Bruno ke bw'aliko ku sente Bruno ke z'aliko gw'ogenda kuyimirira mu kiyumba gy'oli olangirire omukwano gw'oguyise ku TV nti oyagala Bruno ke. Naye mmwe baana mmwe olabirira omwana wa Bruno ke gw'owuwaani agenda okumulabirira. Bannange kyokka no Bruno ke amugambye anze siri ready for love naye woba oyagala kubeera mukwano gwange jangu. Bate ngenda kwebaka naye omwana alikodinze akantu ke basapulaizineko Bruno n'ateekako mu Kadama ali Saudi. Saudi ewava omuwala gwe baatwako sente za kalina era surprise. Saudi ewava omuwala omusajja yamukolera surprise n'amuganza simumanyi. Saudi wavudde omuwala asapulaininze Bruno ne bannaze Saudi kiki Saudi ewali abatoloka mugenda kunvumamu nze sitidde ne Saudi kiki siwulira nti avudde Dubai siwulira avudde Oman wewali Saudi yewali Asia si kyekyo ne bannange Saudi alima gye yava. Bana mwetiti ate Saudi nga mulina surprise Oi kanyongera okwetega osanga ku luno munaleeta nnyonyi na mmotoka. My lord, I wonder